Atamatu ebyokuwa omukulu Bobi Wine Obutwa obukoleddwa okuva mu ggwanga erya North Korea kyaddaaki Bilanze. Omukulu Bobi Wine ng'akyali mu ggwanga erya Poland avuddeyo ate n'awa endowooza ye ku nsonga eno ey'okuba nga baagala okumutemuza obutwa obw'omutawaana omwereere nga buva mu ggwanga erya North Korea. Mu mbeera eyo Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti omukulu Gen. Yoweri Museveni bulijjo akozesa enkola bwe ziti ate matuye okwesigaza mu kifo nga eliminatinga oba nga atugumbula abo bennyini abamupozinga. N'agamba naddala nga ebikolwa bye biremeseddwa ennyo n'enfunda eziwera ye atandika okurizootinga nga moto ayagala kubanga atemula butemuzi omuntu oyo amutadde ku bunkenke. Naye Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti ye tatiisiddwa era tayina yadde n'ekimu ekyamukanze oba obutwa babuleeta, ye Katonda amusobozesezza omukuuma mpaka kati ajja kweyongera ng'amukuuma. N'agamba ye tajja kulekeraawo kulwanyisa evil dictator oba dictator ow'ekibi. N'amaliriza ng'agamba nti yadde anaawaayo omutemwa ogw'obulamu bwe yagamba tagenda kuzikiza paka nga atadde ekkomo ku Gen. Yoweri Museveni. Naye eby'okumutemula yeetabitidde yadde nakatono kubanga teri ajja mu lugendo luno n'osuubira nti oyinza ova nga oli mulamu. Katonda yalina okuzza ebibye naddala ng'olwanyisa abayeekera. Progen Media tuwe endowooza yo ku nsonga eno era osubscribinge gwe omupya.